Tetugenda kubeera nga Don Asiya agenda okujja yesimbe atandika okusala ebigambo ku bantu sigwadija bakujja Dubai ne bakomawo ng'okola obwamalaaya oli ku brand yange gy'ozannyirako bw'otuuka wano eno ne nkwata video ne ngitwala ku poliisi nange ne nkusiba olina proof nga banzisa wano okitegeera so social media mugikozese bulungi kitegedde tetukikola mu bubi ne tukikola okuyamba abalala however much nti naye alina fan base omanyi waliwo abawulira gundi yayambye ne yes wadde wayambye naye bayamba batya nze njagala oveeyo gambe nti na gundi yantolosa nga tanzigyeko wadde 10 oga abantu naye nga tuli mu level entuufu nabo twetereze munnaye ate webayita Kadaama olwo nini n'akangazza eva Kadaama tetugambwako mwannyinaze oliawo sigaalo oliawo sigaalo leka okweteeka mu gufu oli mukomba bokisi oli mukomba bokisi mulekerawo okwewa agatiibwa n'ekyokulala mugenda ne mugamba nti sente kasita nkola sente ya sente okola zizo na okola zizo tokola sente za kigozi tokola sente za kalu tokola sente zange tokola sente za Uganda ezo sente okola zizo nga gwe omuntu so wewe ekitiibwa ne sente zo nga bw'ozikola ate beewa obukakkamu mukkakkaneemu baganda bange gw'olugenze bwero n'otandika okulippira buli omu yenna wagendera na ku sponsorship eriyo abantu abetwala ebweru ku lwabwe omuntu naddeeyo society eno tulemereddwa agakuta kati mu wiki your latest updates and celebrity news ampoza tena mawulire g'abaana abali ku kyeyo wamunze ne Calvin Kayanja president w'abankuba kyeyo nsanyusa okulaba kale nange okubeera ku HK Media omanyi nti mbawanjawulo mu nga ndi ku mukutu obeera wanjawulo mu naye oyina emisinga gy'omisinga obeera bize so abantu bwe batuuka ne bakummanja nga tebakulaba liri president kiba kibulamu nange kiba kinkolamu lwaki omuntu aba annoonyanga wudde kitegeera bulungi nyina kumanya naye nga kyolina omanya aba HK Media tujja kukuba fayini wamu ne bafollowers bange Tele Proud is sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga abaganda baffe aba Roast Coffee Academy n'omwami omu ate nga yavuumulandwa adde nganda akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula abeera saala ng'olukwata tutandikidde wanagudde ka vidiyo kejjo era nenkateeka ku YouTube channel yange abannayuganda balina kye batategeera bw'obawa information baagala evo bawe ebirungi byereere bw'oyogera ku bintu ebibi oba bw'oyogera ku bintu ebituufu naye nga bibi bagamba nti muli basanyufu gundi bamusibye abannayuganda kyemwagaliza badiya ffe tuliwo okubawa updates ezo zemukola ki zemwetaaga okumanya n'amawulire agatakunyumira nago mawulire nago mawulire gasheyaringire munno okuba gayinza ate okumuyamba kituufu okay so kati nagudde ka video egyo wabadde olaze empapula proof nti omukyala Don Asiya yakomawo olunaku olwaleero biri bitya so Don Asiya omanyi nabujja wano ne mbagamba nti omukyala oyo yava ku mulamwa sina problemu yonna na Don Asiya naye nze ndiwo okugaidinga n'okuyamba ku bannayuganda abali ebweru nze bwe ndaba ovudde ku mulamwa ate ng'ogenda kwonoonera n'abalala nyamba ku famire yo wano ne tukubuuza nti wasuza otya nga wooli okitegeera bulungi n'olinnya etokota so kati go waziza Don Asiya njaka akabuuza okitegeedde bulungi gwosazeewo ze Don Asiya ku butaka so Don Asiya agenda kudda eka ku ssaawa nga 8, 7 oba 9 ku lw'entambula z'ennyonyi oluusi zirwawo si mu bubi abazze waka era nabagamba nti yesi mwenkiri kino naye saagala Don Asiya bamusibe njagala dde waka which of buli omu yenna ewaka we wasinga adde eka ate era tubeere nga tumwekkanya atulage ku bugagga bwe yatulaganga alina kalina ku mazzi akoze bino na bino bisobole okuinspiringa abantu direct ng'ali ku ground Uganda naye kyeneebuuza bagenda kutandikira wa oba yeeteeseteesa atya Doni kubanga erinnya Doni eyo linnya zito kyekibi ky'okujooga abantu kyekibi ky'okujooga abantu kubanga kituufu tubeera mu fake life
ne buli omu yenna na expecting anti gwe wamalayo naye ng'ate tolina osinziira ku byotuvuma munnange batukomyawo e Dubai kyokka kati tugenda kukwata nga bakukomezaawo e Saudi okitegeera bulungi so ne mu mbeera zonna kino tetwakikoze mu bubi nti tusabire muganda waffe ono akomewo nedda twakikoze kuyamba abo banaaba basigadde ebweru kubanga tukkirize tugaane Asiya n'abalala abalinga ye babadde bafuuse butwa mu ggwanga lya Saudi Arabia. Abaana bagambye nti gwe tomanyi njisa Abawarabu gye babayisaamu. Anti kati kankubuulire simanyi mpisa Muwarabu gy'akuyisaamu kituufu naye nsobola okufumiitiriza nti olaba Omuwarabu abadde akubonyaabonya oli mu makubo matuufu ne kampani eyamukuwa emumanyi naye ate Asiya gw'amanyi bulungi nti ne passport yagireka wa mukama we. Ekitegeeza bw'aba abadde asobola okubonyaabonyeza mu makubo matuufu ekitegeeza ne mweno ate agenda kutta busi okitegeera ayinza n'okukusalako omutwe ne tutategeera gy'olaze bwe twaba twagala nnyo nti Asiya ye bw'aba alina kapasite egamba nti atolosa abantu Abawarabu be bamaze okuteekamu akasente twagala nnyo yajje wano ku gulawundi agambe nti nze kambeetegekere mbatwale Saudi ng'akuwadde tiketi yo ne visa yo okitegedde naye si kulinda musajja Omuwarabu amaze okutunda ebintu bye n'agamba akanfuna omukozi mukimanyi bulungi era baboosi bamwe babagamba babateekamu kumpi miliyoni 15 ogoba prosesi y'okugenda ebweru kwajja visa abasinga ne passports bazibakolera wano si kulimba abamu ne passport tomanyi kosti yaayo naye Omuwarabu yakuteekamu ssente ezo yaziteeka mu kampani yo akoledde visa akoledde tiketi n'ogenda ebweru oli bulungi alhamdulillah naye kati omusajja oyo amaze okukwata miliyoni 15 azitadde mu prosesi y'ogenda e Saudi ataddeko n'okusasula omusaala gwe tobandaddeewo olw'okuba olabye Asiya ali ku live Asiya ati omukyala Asiya ati masa nagudi aliyo kwakukowodde naye onoonyereza amanya wagategedde oti ebyo byonna ekyeyo kyonna kindi mu ngalo bwe kiti gwe beereeyo buukabuuka jajjatta joga abantu naye kendinyiiga mpisa buyisa mu fayiro bwe nti ne ŋŋamba ono bw'aba avudde ku mulamwa addeeka Asiya mwana w'embaale nagudi naye ab'embaale tebatera kuba na fujjo oba Asiya fujjo yalijjawa anti mulimu lw'olaba kamera obukulu kati Asiya atayinza kulaga kifaananyi ng'ava Uganda we yagendera ebweru yali akwata kabiriiti okitegedde bulungi ate yagenda mu 2025 tufunye pulobulemu ebiseera ebyo kabiriiti nga ze zikola akasimu ka kabiriiti akalina kubanga nze mu 2015 nali ku ssomero wali ku ssomero kituufu Asiya abadde aluddeyo ebweru kubanga abadde aluddeyo abadde ali mu myaka kuba ate giwera gyajongera mu bwogezi abadde ali myaka 6 ate bw'aba yagenda mu 2-5 really abyeteeka bweteesi kukangaza naye bwe tubala abaludde bwe tubala abagenze Saudi ekituufu kyennyini oyo aba mupya bupya kuba tulinayo baganda baffe abawangaddeyo ebbanga ki eddene so toyinza kuŋŋa nti omuntu w'emyaka 6 asobola okuyimirira awo okujooga abantu ekyokubiri gwe musajja galawo ojja kukola nga tumalirizaalo ekyokubiri kyembadde njala otegeeza bannayuganda kino tetukikola mu bubi kitegedde tetukikola mu bubi naye tukikola okuyamba abalala however much nti naye alina fan base omanyi waliwo abawulira gundi yayambye naye yes wadde wayambye naye bayamba batya nze njagala oveeyo gambe nti nagudi yantolosa nga tanzigyeko wadde 10 naye omuntu akutolosa n'akugamba ate mpa miliyoni 5 mpa miliyoni 6 mpa miliyoni 4 gwe tolaba nti oli mu bizinensi lwaki bw'aba ayamba buyambi omutima gwe mulungi lwaki tabatoloseza bwereere otegera naye gwe tosobola kufumiitiriza nakukkaatiriza naye nti bano batukolamu ssente lwaki antoloseza ssente otegera so mwe mwenna abavaayo gamba nti yesu abadde ayamba bannayuganda mbuuliraayo abadde asula ewuwe nga tasasula bakwata abaana ne babaguza Abawarabu abo bali mu black market bamujja kola lisensi okubeera n'abakozi yalepinga omukozi gavumenti n'emubaninga okubeera n'omukozi ng'agende wa Asiya oluusi mutabufu wa mutwe nfuniraayo Kadaama kyova nti babawo obusente obwo naye Abannayuganda ne batamanya nti baba ku risiki
kubanga ekituufu kyennyini omuwarabu oyo gwokolera mu bumenyi bw'amateeka ddala ekituufu baamubaninga lwakuba omutwe gwe mutabufu bw'alikeera ekyamulinnya okutta omukozi eyaliwo ne kiddamu ne kimulinnya n'akutta naawe ne kikutta oba n'akutta omulabo gwe tegugenda kuddamu kulabika kubanga era tasobola kukuzza wano bangi abatolose n'atoloka n'agwa mu mikono gy'abo abantu n'ataddamu kulabika okwewala ebiringa ebyo kyova olaba ntugala kugulawo system buli gwe tulaba nti avudde ku mulamwa tumuyite akomewo eka okitegedde aterere mu layini so kati omukyalo ono n'abakyala abafaananako nga ye ng'ogyeko ekyokubeera nti nabadde atolosa abaana e Saudi Arabia ne ku TikTok okwo ku mutimbagano abadde afuuse ekitabo abadde ajooga abantu nze ndi victim ow'omukyalo oyo okubeera nti yakolako amawulire amafu ffe tuli brand whereby nti tuliko sponsorship ey'amaanyi bosi waawulira ekigambo ng'ekyo n'oluzinga endorsement yo mu bintu ebyokuzannya so bwe mba nkola amawulire wano nga njogera ku Asiya abali mu comment section ne mujja nga muvevenga ate namwe mubeera mundaga nti obwongo bwamwe bulinga bwa mukama wamwe gwe mufollowinga so mutuleke twogere ku mukyalo ono in peace muleme okubeera nga mutulemesa okubeera nti notumwogerako ffe tuliwo okubawa ago mawulire mutemwetaaga okumanya ate amatuufu tetugenda kubeera nga Don Asiya agenda okujja yesimbe atandike okusala ebigambo ku bantu tigwadija bakujja Dubai ne bakomawo ng'okola obwamalaaya oli ku brand yange gy'ozannyirako bw'otuuka wano eno nenkwata video nenjitwala ku poliisi nange nenkusiba olina proof nga banzisa wano okitegeera so social media mugikozese bulungi TikTok siggulu ate sijjana so simanyi nga bwe mulowooza nze sijja kulimba Don Asiya muyinako obusungu lwakubanza obusungu obwange bubeerawo naye nga nseka naye nga ekintu kyewayogera really si kirungi omuntu awandiika ng'ekintu abantu bangi tebamanyi kusoma naye omuntu avuddeyo n'akola ne video ne sharing bw'abantu abasoma kyotalinaako bukakafu okitegeera so kati tugenda ku airport saawa eno kubeera nga tubakirira ddooni wammwe ate n'amawulire gonna tugenda kubeera updates tuziba wabulambalamba so kati abatuvuma nze ne president naddala nga twogedde ku Don Asiya nze ngamba nti mukole eki oba mwena kankubuulire kino kambabuulire kino ate njagala nnyo baganda baffe abakola ebweru tubeere bakkakkamu omanyi nze bbanga lyonna mbaddewo okubateeka mu layini entuufu tubeere bakkakkamu baalo omanyi waliwo abaaleeta ekigambo Kadaama ne babuzaabuza society eno baganda bange mwejjeemu ekyokubeera ba Kadaama mwejjeemu ekyokubeera ba Kadaama kuba si kye muli kibalimbye muganda wange oli awo sigaalo oli awo sigaala nti house girl kitegeeza Kadaama mu Luwarabu kati eky'Oluwarabu tebakitegeera kati njagala babeere mu kye bategeera mwewe emirembe kozi bw'onaamala okutegeera nti oli waawo sigaalo ogenda kukakkana bw'omuntu atalina na kifaananyi ng'oyita ku airport Entebbe ogenda ebweru otandika otya okudda ebweru okumanyira abantu wagendera mu mbeera nga tolina na kapasite yekubya kifaananyi bwoti kuyita ku kisaawe nga teweetegeerera olinamu mu yunifoomu otandika otya okumanyira abantu bagundi tubeere ambo tuleme kwetuusatuusa mu buli nsonga okitegedde kubanga kategole gye tusinze okusanga efuusa obuzibu be ba Kadaama ekitegeeza usigaalo be bavudde ku mulamu omuki be bavuma abantu be bawemula abantu gwe walabayo omuntu yateekamu analysis omuntu agikola ye president wa walabayo omuntu ateekamu yateekamu sente ogenda ebweru afuukidde abantu ekizibu nti video neevaayo nti kirina oba waitress oba gundi yavuma abantu okitegedde ne wano namba ey'abawala abatyoboose ba Kadaama naye nga bw'omubuuza nti maama wagenda otya ndagayo n'ekifaananyi Entebbe airport naye nadda ku muntu n'atubaboola n'avuma n'akola ki naye nga wagenda ebweru nga totegeera najjo dda so tubeere ambo baganda bange tusooke tulwana okwejja mu kibi okwejja mu bibi okwejja mu mirimu egya wansi tujoge abantu naye nga tuli mu level entuufu nabo twetereze munnaye ate bwe babayita Kadaama olwo nni n'akangazza eva Kadaama tetugambwako mwannyinaze olyawo sigaalo olyawo sigaalo leka okweteeka mu gufo oli mukomba bokisi
oli mukomba bokisi mulekerawo okwewagatiibwa n'ekyokulala mugenda ne mugamba nti sente kasita nkola sente ya sente okola zizo na okola zizo tokola sente za kigozi tokola sente za kalbi tokola sente zange tokola sente za Uganda ezo sente okola zizo nga gwe omuntu so wewe ekitiibwa ne sente zo nga bw'ozikola ate beewa obukakkamu mukkakkaneemu baganda bange gw'olugenze bwero n'otandika okulipira buli omu yenna wagendera na ku sponsorship eriyo abantu abeetwala ebweru ku lwabwe omuntu nadde eyo society eno tulemereddwa nnyo gikontrolinga olw'abantu obuteetegeera olw'okuba baafuna ababawaanawaana Kadaama mwannyinaze oli awo sigaalo oli mukomba bokisi wekkakkanye otegeere kyoli olwane ove mu mirimu emibi obeere omuntu ow'enjawulo bwe mukubeera ba Kadaama kwe mujogera abantu mudda wano ne musirika nze n'okwo ekikazi ekyanvumanga wemufuna ebizibu tutandika okujja mu inbox okitegeera ate gyansaba kunyamba tusa ku Calvin Kayanja tugenda kubayamba tutya nga naffe ffennyini mutuvu okitegeera bulungi mwannyinaze tolina kyoli mumanye ekituufu nti tuli kyekimu tolina kyoli bundi ebutuuka mu Kadaama be bakole bwe n'omuwulira kino n'akola kino n'ayagala okugaziwirako tolina kyoli mulekerawo okumanyira abantu nze alina obbagambako nze Calvin Kayanja pulezidenti ye nze alina okujjukiza nti wagenda kati ogenda kunkola ki nze nina okujjukiza ekituufu kyoli ekigambo Kadaama bwe kiba kibabuzaabuza entegeera kubanga yesu temuli bawalabu naye nga mu mazima amatuufu oli awo sigaalo ate simu abasoose si gwasoose kati kankubuulire kino era community bwekulaba bwe muleme kukangaza kunooko waliwo ofiisi zemera ono awo sigaalo yabadde agamba ki bw'oyinza okuba wulira Kadaama kyotategeera ono awo sigaalo yabadde agamba ki era kyatandika ddi okuba nti awo sigaalo awo opinion tulwane nnyo tubeere ambo tusirike tusooke tujje mu kibi mu mirimu emibi ate nno ssebo nze nkubuulira kino mu kibi koze ekyo kibi obeera otya awo sigaalo okitegeera naye abantu baffe balemeddwa okutegeera ntugende tweyiye waliwo abaagala okubeera basita mu ekyo nze awo sigaalo nze akangaze ku bakama bange otegeera bulungi ku TikTok nze awo sigize Kadaama ye proud Kadaama awo sigaalo ali proud bannange tulwane emirimu gino tugiyitamu buyisi ojja kunyiiga ojja kuzimba naye nze nkugambye ekituufu oli mukomba bokisi oli awo sigaalo Kadaama kireme kubabuuzaabuuza kutandika kubuukabuuka kubuukirabuukira buli muntu yenna mwefudde ekitagasa gwategeera bino gwayagala ogamba ku gavumenti dinga awo sigaalo ayogera mu nsi eno mulwane nnyo musooke mulwane se enkulaakulana okulwanisa obwavu mummwe okitegeera ekyawusigaalo tekikyuka olw'okuba mwagenda ku mawanga kyekimu wano nga bw'onaaba naawusigaalo ewo yali akoze ddi opinion n'okwata emitwalo 5 n'ogimuwa n'omuwala bw'alaba ng'akutte emitwalo 5 n'agikuwa mulemeddwa okwekkakkanya ogenze ng'awusigaalo oyagala kuyisa nga minisita bannange tutegeere kye twagenda okukola naki kye tuli ekituufu Kadaama kitegeeza awusigaalo si bwakabaka si bwakulembeze oli awusigaalo oli mukomba bokisi kati tegeere ekituufu kye wagenderamu kuba n'ekifaananyi tokiyina Ntebe airport ng'ogenda bweru waliwo awusigaalo ayinza okundaga ekifaananyi nti nze wano nali ŋŋenda bweru nze we nali ŋŋenda nakyekubya lwaki tetusooka oli ku bantu abeekubya ebifaananyi abagendera ne ku video conference omanyira tulwane twekkakkanye tusirike tukole tukope tusooke twenkanenkane n'abantu nze nkubuulire wano waliwo abantu bangi ababadde baawusigaalo ne teriiyo yabeera violent ng'akola bwawusigaalo basooka kukoppa bantu nti ono akikoze atya okubeera wano akireeta buleesi mu hisitole we nti nze nakolako obwawusigaalo nti abaana banene bagenda ne babeerana engeri gye batabeera na mirimu takwatangako yadde ne ku mitwalo 5 babeera excited ate ne babalimba waliwo blogs ez'enjawulo nga zo ziriwo kubasuusuuta Kadaama olw'okuba babafunamu obusente awusigaalo kakkana okolosa okove mu kibi ky'obwawusigaalo ge mazima ffe tetuliyo ogenda beera wano kubasuutiriza 1 ogwo gwe mulimu ogusembayo okubeera omubi mu nsi yonna bwawusigaalo
toba na profession yonna oba osobola okukozesebwa balemye okulwana olina owulira okunga complaininga nti ffe awo sigalo nga tolina qualification yonna gwe n'obeera mu ekyo n'okola emyaka 4 emyaka 5 oli awo weefudde proud mu ekyo bakusomesawo bwawo sigalo mu CV nti nze ndi awo sigalo bagundi ekigambo Kadaama tekibabuzaabuza kitegeeza bwa maid kitegeeza awo sigalo mukomba box lwana ove mu kibi lwana ove mu kibi nze sandyagadde era tekinyumira nnyo na muntu kwesowolayo nti nze awo sigalo bw'ovuma abantu awo sigalo mwekkakkanye bagundi bino bibabulya kwozige mazima amatuufu oli mu kibi oli mu kintu ekimulimu okukyasinza okuba ne gwasinga okuleekaana nze bwe nakolanga emirimu emikyafu nabeera ambo ne ntuuka ku step kwenjagala biri bireetanga bujulizi kirina okubeera naye wano we wali abantu abafubutukayo iririri be bategeere nnyo buli kimu ne mubuuze wagenda ebweru nga n'ekisaawe tomanyi bwe kifaanana ne passport baakukolera nkolero oli wano omanyira bantu tubeere ambo tusirike tukole ssente zaffe ddana okubeera mu kibi nga bwe tugattako ekirala kuba ssente mukola zammwe okitegeera tokolangako ku ssente n'ogimpanze kibi nange nkola zange buli mwakola kwefuula nnyo abategeerera tukola ssente kasitatu mukola ssente ye ssente zammwe kolereraani hambo okitegeera tewali kikuleeta ku social media tandika vuma muddanga Asiya mubeere eyo tujja bazza wano paka lwe munaategeera levo yammwe okitegeera ffe twagala opinioni nze nina abantu benzikiririzaamu gubano oyinza okuba obatya njagala ndabeko ku Donya Asiya wendi nomera from a distance mutunulireko kuba omwana oyo yagamba Kadaama yagamba stay away from Kadaama so bannange kituufu kyennyini twewadde nnyo amadaala gagenda kutukuba ekigo okitegeera twefudde nnyo abategeera buli kimu kituufu tuli ba maid kitegeeza bwawo sigalo muswaza koza omuntu ovaayo otya n'ogaa nti oli proud okubeera awo sigalo okitegeera temukyaswala muswaza buswaza okitegeera Donya Asiya tomukomyawo tugende ku kisaawe tumukime